Abakulembeze mu town council y'Ekyengera nga bakulembeddwamu Meya Hajji Abdul Kiyimba ku Ssaabasirikale ba poliisi wamu n'amagye bakoze ekikwekweto ku bavubuka abasula ekirindi nga gye biggweeredde nga basobamu 2 bakwatiddwa era nga bonna basangiddwa basula mu nnyumba emu. Kino kiddiridde abatuuze ku kyalo Nkokonjeru okwemulugunya ku bavubuka bano nga bagamba nti kye bakola kikontana n'ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga bye yayisa gye buvuddeko. Ab'ebyokwerinda nga bali wamu ne Meya Kiyimba baazizza ekikomera abavubuka bano mwe babadde basula ng'eno wasangiddwayo ebintu eby'enjawulo omubadde n'engatto z'ekikyala. Batukubiriza nti tuleme kubanga tuli kafukunya tubeere nga twewadde distance okuva ku muntu omu okugenda ku mulala. Abazadde nabo babalalukako bulabusi tewakyali kati amagezi g'okubawa mpozi kubateeka buteesi bamale okubagunjula mu kkomera. Kino kijja Meya mu mbeera n'abayisaamu kibooko ng'agamba nti bano be basibye obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyabwe. Abavubuka bano bwe babuuziddwa kye babadde bakola mu nnyumba eno bategeezezza nga bwe bajja okujjanjabibwa era nga waliwo n'omuzadde w'omu ku bano gwe bakubidde essimu n'ategeeza nga bwe yagoba mutabani we olw'okubaamu emize egy'obubbi wamu n'okukabasanya basajja bane. Tufunye ddala okuva Entebbe omuzadde omu n'atugamba nti mutabani we mubbirukulwe ate musiyazi. Awo mubasingaddwa mu kikolwa kyennyini ng'abaami n'abaami ekitumazeeko n'amagezi ffenna ng'abantu. N'ekigenza okuzuulibwa ekimu nti abantu bano balina olujegere lunene okuva mu nsi z'ebweru. Abantu abo nga waliwo omu gwe bayita Bishop njogeddeko naye n'oluvannyuma essimu n'agijjako nga kirabika yalina kontakiti zaabwe n'okubayunga mu kino ekintu ekyekikolwa ekimu eky'abasajja. Abamu ku bakulembeze b'omu kitundu bavumiridde emize gy'abavubuka bano ne basaba abazadde okukuuma ennyo abaana baabwe mu kiseera kino ekya kalantiini nga ne ssentebe w'ekitundu kino Ddungu Eridad asabye abantu okuba obulindaala ku bantu be batamanyi mu kitundu nga babalonkooma eri ab'obuyinza. Kubanga ekyamazima ebigendera byabwe ddala bibabika bikyaleme okutegeera. Ate bo abatuuze batubulidde engeri abavubuka bano gye babadde beeyisaamu era ne basaba ab'obuyinza okubassaako omukono ogw'ekyuma kubanga bandibanga beenyigira mu mukwano ogw'ekifuulannenge. Bapaakinga nga bayingira balina bakama baabwe. Abaana baffe badibidde okuzijja lwaki tebawasa abaana baffe abaana baffe badibidde okuzijja muwasa abaana baffe baveeko mubawa transfer mpaka ggulu bave ku Kyengera. Hajji Abdul Kiyimba alaze obweraliikirivu ku mize egifumbekedde mu kitundu kino n'asaba abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe naddala mu kiseera kino eky'ekirwadde kya COVID-19. Nga tuli mwene embeera ey'obwerinde ey'okulwanyisa ekitta abantu ekimazeewo ensi yonna obulwadde. Nsaba buli omu oba gw'olina omuntu gw'olabye nga tomutegeera wajja ava lipootinga. Bo abakwate mu kiseera kino bakuumibwa ku poliisi y'Ekyengera ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.